Neebaza Katonda olw'obuweereza bwaffe ffenna abatudde wano obuva eri Ssaabasajja Kabaka bw'atuwa mu ngeri emu oba endala, naye munzikirize ku lwammwe mwenna neebaze nessekwebaza obuweereza bwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma enkolagana ebadde ya kizadde okuva ewa minisita okutulungamya. Dr. Kakemba alina kyayogedde ekyokutuyiribya okutusindika naye nga kyekirungi ng'olina okutambula n'ogenda mu maaso. Tweyanzizza nnyo maama Dr. olw'okutulungamya mu mirimu. Nze nga ku lwange ngera bwe ŋŋambye emirimu gye mbadde nkola wansi w'obukulembeze bwo. Mu bukulembeze bwo mbaddeko nakulira boodi ng'omukunguuzi awedde bw'ayogedde, ate ne nkulirako n'ebirala, naye nga kwonna kulungamya ate kwagaliza bannange, okwagaliza obulungi. Dr. Prosperous nsaba nkikwebaza, okwagaliza kwegamba okwagaliza obukulembeze obwagaliza, nsaba mumumpeere ku ngalo. Tulina akakiiko ke twabaddeko ne Dr. Anthony Wamalayo ne Dr. Kakembo Professor okukuŋŋaanya ebirowoozo ebyavudde mu Buganda nga bigenda ku kakiiko kali akakulu ennyo aka Education Policy Review. N'atulambika bulungi, n'atwolesa eri ensi, ne tuwaayo alipoota yaffe ng'eyita mu ofiisi ya Katikkiro. Nze ndowooza eyo Ssaabasajja gye yannengeredde. Kati nenkuutira bonna abali wano, bwe bakuwa omulimu kola. Ettaala ya wano tebikwako kibbo, bakuteeka eri ku kituuti n'eyaka egibigwera nga amaaso amooyi gakulengedde. Baweereza bannange, ndi wa mukisa nti ntandikidde ku mpanje etemeddwa obulungi. Ndowooza ekyo banne mukirabye. Empanje etemeddwa bulungi kinaava bunafu bwange okuziika ate ennanda biti ebyo bwe bityo, naye empanje yeeyolese. Baweereza bannange, obuweereza bwendeese bulimu okuyiga, wadde bagambye simye nakinkuki, naye okuyiga tekuggwaayo, okuyiga tekukoma. Kaakati obuweereza bwendeese bwakuyiga, bwakwebuuza, bwakukkaanya bannange. Bwe buweereza bwendeese obw'okuwabulwa, bwe buweereza obuli mu muntu ono abatudde wano, obuweereza obw'okusituligana. Nze Dr. Prosperous onsitudde, kaakati tusituligane. Obuweereza bwendeese bwa buyiiya, mukimanyi ekyo kiri mu mulembe omujja omutebi. Bwakunyiikira n'okufuba obutakoowa. Tusobole okutuukiriza amakatala naddala nga bwe tulambikirwa mu nnamutaayiika. Mumanyi bulungi nti enkola wadde ebeeramu obuyiiya, naye waliwo okulambikibwa okuliwo. Nsaba Mukama atubeere, tukole amakatala ago gonna tugagguse, ate nga ne ge tuyisaawo era gali ku mulamwa gwa kutwala Buganda ku ntikko. Nsaba mu kitongole eky'ebyenjigiriza, eky'obwobulamu n'endala ofiisi ez'enjawulo nga bwe muzuulidde ng'eya Maama Nnaabagereka. Nsaba Katonda atuwa obusobozi, atuwa obulamu. Njagaliza Mukama waffe agenda obulamu obulungi n'emirimu emirungi. Musajja gy'agenda gy'asanga banne, ate avaawo akwaliza bifo, ate n'akufunira n'eŋŋanda. Tumanyi nti eyo tulinayo eŋŋanda ze tugenda okufuna. Era ndowooza nti okyali muggule okuba nti no tujja kwebuuzaako. Neeyanziza nnyo, neeyanzeege Ssaabasajja okumpa obukulu buno obuweereza. Era nga ndowooza nti nja mugondera nnyo,
ate nga ngondera nammwe mwenna baweereza bannange tusobole okwanaganya omulimu gwa Ssaabasajja kuba olugendo lwe tuliko lwakutuzza ku ntikko. Neebaza nnyo Katikkiro kubanga naye abadde ampa emirimu mingi, ndowooza ng'era gye gyayiseemu eyo ate n'okuŋŋwanyiza nange okubeera ku kabineti ye nange neeyanza nnyo neeyanziza ddala. Katonda ng'atubedde, Ssaabasajja Kabaka awangaale.